We are now going to talk about something in the relationship world. Osobola okuyingira mu nyumba y'omukyala abasajja bano ennaku zino abakyala beekolera ssente zaabwe naye nga tetunaba kutandika njagala tulabe abannayuganda abalala kye boogera ku nsonga eno. Embeera ereeta obuzibu obwo naye bangi tebandikyagadde abasajja kuba oyagala nnyo ekibwa omusajja nti ndi musajja si maka nze yawasa omukazi so si mukazi kuwasa. Nze seebaka mu nyumba etali yange, ennyumba ya mukazi ebeeramu ebizibu bingi. Kaisanga nga talina musajja n'agamba nti kuwasiriza wano wange ennyumba yange ino beera wano tubeere nange beerawo nga inako ssente asobola okundabirira. Bw'aba ayinako ssente ng'asobola okubeera naye mu nju ye nga tutegeraganye nsobola. Bw'embeera mwagala nga musajja wange mwagala era mukkiriza n'ayingira. As long as he doesn't want to show me that he's taking control of the house and all that. Kuba mukazi wabanga nsinga nsobola okuba nga mufunamu ate nze kyensubi ate ekyesasobola kumulaga kati ensonga lwaki nnyingirira mu nnyumba eyo sobola omufunamu then oluvannyuma ennyo mpiti. What would you say? Sebo osobola okuyingira mu nyumba y'omukyala. Tekyandibadde kyamakulu omwami okugenda mu nyumba y'omukyala kubanga omusajja alina kuba musajja n'okuwasa omukyala manyi ngenda kumulabirira buli kimu kyonna. Okay, wayinza okubeerawo okutegeeragana olusisinziira mutegeeragana mutya n'omukyala oyo n'embeera eriwo. Omusajja oyinza okuba nga tomalaako naye nga mukyala waakwagala mutegeeragana bulungi. Awo maybe omwami omwe ayinza okugamba akaŋŋende tubeere n'omukyala naye ate omwami alina okugendayo nga ki tagendayo yenna. Olina okulekayoka emabega kubanga obudde buyinza okutuuka omukyala n'agira ki n'agamba munnange weta agenda okulaba oluusi bye wakolanga tokyabikola oluusi byayagala okole tobikola. Anti omanyi abakyala bano nabo bw'abanga akututte oli mu nnyumba oluusi ayagala abeere omusajja akomewo gwobeera omugulirawo oluggi. Nze ndowooza kisinzira enkolagana gye mulimna n'omwami oyo kubanga obufumbo obubeera bw'abantu babiri ate kisinzira n'engeri ki gye wafunamu omukyala oyo. Si be bano boogera n'ogenda wali n'opiikinga oyinza okuba omwami mukyalawo nga mwanjula oba mwakola n'empeto oba biki kati embeera eriwo eyinza okufosinga n'ogenda ki mu nyumba y'omukyala naye nga nze ng'omukyala nandibadde sikkiriza omwami okugenda mu nyumba yaki y'omukyala. Omwami alina okuyimirira ng'omusajja. Abakyala balina ssente gayina akwana nagamba really embeera mbi. The things are tight, inflation is double digit. Would you allow a man into your house? And what do you think about men going that to? That brings a very huge conflict because in the end men have that ego, you know, that ego that you feel. It might be okay at the start, but as time goes on, you know, as you start getting ideas from your friends and then like, man, guys, my cheeks man, you get there is always a conflict that will come up because the man always wants to feel he's a man. Don't almost sing a saint. You know, he always wants to feel and he starts feeling inadequate. Nze mbadde ndowooza nti obufumbo kuba mukyala n'omwami kuba kwagalana noti wawe musuze bawaani oba waani naawe omukazi bw'omuyisa obubi olw'okuba oliwo. That's not right. N'omukyala bw'akutwala ewuwe n'asigala nga naye akuyisa bubi still it's this kiba kikyamu naye bwe ŋŋenda ewuwe neesigala ng'era nkyali ku percentage y'okuba nti ndi mwami fine tuyinza okupangisa eyange ne tugenda mu ye sigenda nga muddu. If I am going there as a prisoner then that's out. Yeah, naye bw'ajja ewange ng'afuuka kagoma kumukuba kuba mupakasi no. So and socially it's not acceptable. Golooza ki ku basajja bayingira mu nyumba za najja n'asulawo bw'osobola okukkiriza omwami okujja mu nyumba ye. Nze nandibadde nzikiriza omwami kujja mu nyumba yange naye ekizibu abaami kye balina bw'omala omuleeta ewuwo ng'afuuka kiwajinga olwo ayagala ate akufugira ewuwo. Naye omwagala gwamukiriza okujja. Yes, omukkiriza okujja naye ate bw'atuuka yenna n'azimba omusajja abeera musajja oba aliwo omusajja alina okusajjala nange sikuleeta wange pota or another okkiriza. What if
What if he mistreats you because you're in his house? Because what you're telling me right now is when he comes to your house, you want to boss him around. What if it's the same case when you go to his house? I think it's a matter of understanding each other. Osobola chikiriza yewe yefura chiwaji mu nyumba. Ogende uwe oboyagala kukubeta yagala ofulume obwerudererere akutekereko rules, rule 1, rule 2. Mwebali abasajja ba. Mwebali naye checho choyagala nze chembuza kati lwaki gwoyagala ate omufuge. Omusajja kasitaje ewuwo. Atandika n'okuterawo essaawa z'olina oyingira mu nnyumba naye njukiranga ennyumba yiyo. Ennyumba niwebeera eyiyo ng'omukyala. Omusajja asigala nti musajja ye mutwe gwa maka oba gw'olina sente mmeka oba olina mmeka oli ye bbaawo. How can you really say I'm going to take on a wife and you have not planned ahead because you are the provider of the home? You cannot tell me we are going to get married. I have no house. Come on. We are also working as women. We are also trying to work. When you look at our culture, as say Baganda or Ugandans, it's socially unacceptable. Culture says that when you grow up, you must get a house. Doesn't mean you should buy, you should build a high scraper. Get poles and get shelter, put their grass. That's a house. If I were a man, Apollo Mary says that if I were a man, I would love to be a real man by inviting her into my musical instead. Christika says, if she is pretty, well behaved, but I would not go to her house unless she's pretty and well behaved. Katiwano, Fred Nagamba, Chris, be serious. It's hard to find a beautiful rich woman. Your combination. You choose one. Minibuzz example ya gundi ya bad black. What is wrong with the men these days? What are they doing that you never used to do? Bagala nnyo amasanyu. Tebagala kukola, bagala amasanyu. Ate amasanyu babeera malungi nga olina ssente obitegese. They are not prepared to work and they want good life. Okay, ngono wame bagambye kyamasanyu maybe nembeera emirimu gibuze kyenda buli emabegeri government was the biggest employer. Nakati ebintu ebisinga byonna ebyejjeeko egambye nti katubize mu bantu. Government yateekanga abantu 20. Nze bwe mbanga nze nagula business eyo njagala kuteekawo abantu 10 nange embeere ki nekenfunamu. Naye lulinga government yateekawo abantu 20 nomanya nti 10 people off the street. Ne mu company endala bwe naye liberalization yaleeta obuzibu, privatization yaleeta obuzibu. Government is no longer employing the people and then it's not all about the government alone. Naffe kati gwoyi munnamawulire kayanga koto kayeseko ku studio kayigiriza mirimu gyokola. Oba oli mu byennyanja omwana afune degree naye ng'ate musuubula kyennyanja. Olunda nze ndi mulunzi wa nkoko. Muholide abaana babeera ku nkoko balonda magi. You know, show them where you are. Don't hide it. Basome ng'obayigiriza w'okola. Minibuzz, 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 a Minibuzz, 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 a Minibuzz, 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 Minibuzz. I'm starting to see things clear. Minibuzz, Minibuzz. That's why I'm always gonna meet you here. Yesterday, jama yankubye akabuuzo nti oba nsobola okubeera mu nju y'omukazi. Ekyo wabula kisinziira mukazi ki atera muyita ntya bwe tuba bafumbo nsobola obbeera naye wabategeera ng'ate n'ekitiibwa mpa ekira
nzira n'ensawo yange webanga nfunda njiyingira naye nno nga bwenjiya naye ate nga yatandise okujogajoga akulinnya ku mutwe akupimira n'essaawa zokomawe waka lw'oluddeyo n'ayomba n'avuma n'alangirawo oluusi n'asooza wentandika tolowooza ku ebyo nyinza okwekanga ng'ewuwe sigenzeeyo watenze engeri gye kiri nti ndi muyimbi mba njagala nenetaayaya tobimanyi okubye nnyo njagala nkugambe leero nti ndoli kiso Minibuzz 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 I'm starting to see things clear Minibuzz Minibuzz and that's why I'm always gonna need you here The true measure of a man's legacy is the grandchildren he has left. Abana bo obayigiriza n'abaana baabwe n'obayigiriza the quality. Abana balina okukola si kugenda mu nyumba ya mukyala kubeera awo. Hey guys, these days they want to work. They don't want. Ati mwena mukwana nnyo. Nedda bango. Iyo wanga akola nnyo. Okay, if you want to comment, please write to us minibuzzuganda@gmail.com.